kakati amazima gamaze okuzuuka ampuliriza ebigambo bizze bitambula nga byetooloola era nga tugamba biriwo ebituufu bino bye bituufu oba biri bye bituufu kakati nno tuulokkalire owulirize ebigambo ampuliriza amawulire amatuufu kennyini gamaze dde okubeera nga gafuluma omusajja yasaze eddiiro waabuula nga tonaba kubeera nga weeyongerayo mukwano gwange ampuliriza kankusaba evidiyo eno ng'enkola yaffe bweri ku AKTV osooka ogimpeera ekigalo sooka ogimpeera ekigalo buli munnayuganda afune information eno ategere nti abasajja betudiringa nabo abasajja badde batuliira munda mukwano gwange ampuliriza ate ngono tali yekka olunaku olw'enkya ngenda kuleetera lisiti y'abantu 8 wuliriza abantu 8 bonna omusajja ono babadde akola nabo naye nga ffe tumanyi nti bali ku opposition wabula ekyennaku ekyewuunyisa bano tebali mu nuupu mwokka wabula balina n'ebibiina emirala bwe bava FDC kweri ne DP kweri kale bigambo bikwasa ennaku naye nga ge mazima amatuufu kakati nowulira mukwano gwange ampuliriza yokedde olunaku olwaleero njagala okimanyi nti omusajja amawulire gamaze okubeera nga gakakasa nti ono yamaze dde okubeera nga asinkana sipiika ow'eggwanga erya Uganda amanyiddwa nga Anita Amongo ampuliriza ebigambo ne bidda ku binnaabyo kakati nno njagala okimanye nti tutambula ne Hajimiti kakati omusajja omusomi w'edduwa nga bulijjo bwe mbeera nga nkugamba nti gwe alina ekizibu teweetuulako teweesigiriza teweeyiganya koona ku Hajimiti embeera eterere ono ajja kusomera dduwa kati wulira nze nsimbudde ebigambo kambitandike oba oliawo ow'omutima omunafu y'anaamanya ampuliriza omusajja ono nga bamaze okubeera nga bamutuuza mu meeting yali olunaku olwokusatu wiiki eri eyaggwa wali ku ofiisi za National Unity Platform Makerere Kavule kakati onaamala okukkiriza naga nti bannange mu nsonyiwe essente nazifuna essente nazirya era ngenda kulizayininga kakati wulira ebigambo ebitiisa omusajja bw'addayo olunaku olwaddako ampuliriza bamutuuza mu meeting ne bamutuuza mu bigambo babimutuuzamu batya kakati kansooke nkujje w'omusajja ono nkuteereko okakase nti abasajja bano bayina abafuga ng'ali ku limooti naye nga ffena tubadde tukimanyi naye twamaze dda nitubeera nga tukitegeera twebuuza obanga ddala omusajja ono ssente baazimuwa bamuwaza ki lwaki baali bazimuwa baali bazibikira ki baali bagula ki kakati no kankujje w'omusajja ono nga naye amaze okubeera ng'akuwa endowooza ye ku nsonga y'omusajja ono nkubuulya ebigambo byatandika ne gye byaggwera ng'omusajja asaze eddiiro rank at the salary of rope. You get it cannot be on a benefit gratuity because this gratuity is calculated against office. Is calculated against office wage, and benefits nevirala. It's a percentage of something. There is a way they calculate it. Kakati zono milioni 5 baz calculating batya. Nebina. No, kangende kuza Mpuuga because you see why Mpuuga is central. He is that he is the eye of those in descent. That Uganda yasalawo nga bana bali mu bwira tutugenda kubesiga for that matter therefore olina okutuulayo for the benefit for Ugandans because there is some suspicion the government may so he is supposed to be there not to win the vote but to monitor for Ugandans kakati njagala abulira bana Uganda how did they calculate the million bina nze sifuddeyo ku bitano ze yafuna. I am not interested about the bribe because sometimes the bribe is determined by the giver. Nze baram business nenga bwe nakuwa zino mba nfuna. It's not the receiver. Now kakati bali at work calculation how did they arrive at this figure? So there are two things therefore we must look at. Abamwa sente zino bali basuppressinga ki? Yeah, because you see, if you're saying that million bitano after service, nelopa agendo kujaja kuzifunda, that would have been different. That would be different. But you see, they are saying it may be irregular, but okay. Yes, but here they are saying the commission has sat and has decided to give Mpuuga specifically. Matthias in Samba Uwe Masaka. From Rengo, million bitano. It's not personal to order, and that is wrong. It cannot be personal to order. So, in other words, why was this money specific to Mpuuga to suppress what? If it is not suppressed, what, then they were paying. And paying for what? Because that's also extremely very critical. Then now we'll go to the leakage. Ntoli mumaze okukora crime mumaze okukanya ku crime because when you analyze this law unless we are challenged by the attorney general nti iteka ingeri jo baro tusomera they committed the crime. The crime was committed, scene of crime, parliament. Yes, but
the question linked what was the object of why has the other one now released it? Why have they leaked it? Who is leaking and why have they leaked it? Because leakage evudemu ebintu bibiri. Erese NRA occupational nakba into strategic defense. The thing is illegal. Kat it is illegal bachogerera ani. Tebachogerera Mpuuga. It is illegal bachogerera for the 3 commissioners. Bayabalia. You see ne ayabawa. Abagabana. In other words, singa Mpuuga avude na resigninga. Nagamba yes it was wrong. Abada agenda create a strategic nightmare in parliament. Kati ulira ampuliriza nkugambye nti ulini hajimiti omusajja omusomi weddwa kati mukwano gwange ampuliriza ulira ebigambo bibino nga bamaze okubeera nga omusajja ono bamuteeka ku nninga nakkiriza buli kimwe ekyaliwo bwaddayo meeting neetuula ampuliriza Anita Amongo nga speaker wa parliament y'ensi Uganda ono yakulemberamu kakati njagala okimanye nti omusajja ono yali afuna sente teyazifuna yekka wabula yazifuniyako n'abasajja ba NRM abalala basatu balambirira nga buli muntu yakwata obukadde 4 ebyensimbi eza Uganda kati omusajja awavayo n'agamba nti alekulidde kino kiba kitegeeza nti n'abasajja bali abalala basatu baali balina okulekulira kubanga bonna baali balidde sente ate nga za kibi kakati mukwano gwange ampuliza kino kyali kimaze okubeera nga kyeyoleka era nga kiraga nti NRM yali emaze okubeera nga ekubwamu ebituli okuva ku National Unity Platform ate nga ekirowoozo ba kiteeso kyali kivudde wa President Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo okubeera nga omusajja ono amugamba alekulire kati omusajja ono bwe yaddayo ne bamugamba tageza kubanga be bakama be abadde bajjanga bamuvujjirira sente n'okubeera nga bamukozesa bye baagala bisobola okubeera nga biyitawo njagala mwenna mujjukire nti omukyalo ono amanyiddwa nga speaker wa parliament Anita Amongo bwe yali akoma okuva mu ggwanga eri America ng'omusajja yali speaker afudde eyali amanyiddwa nga Oranya omusajja ono amanyiddwa nga Mathias Mpuuga ye yamwaniriza njagala mwenna mujjukire era bwe yabuuzibwa ku nsonga eno ono yategeeza naga nti ye azannya ebyobufuzi eby'ekikulu tazannya bya bufuzi bya kito era ensonga ayagala nnyo obukulembeze bwe buberenga tebuli mu kusika mugwana speaker wa parliament yensonga lwaki omusajja ono mbu yasawo nabeeranga mu bantu bonna abaaliwo yalina okubeera nga amwaniza njagala okimanyi nti waliwo deputy speaker n'abantu abalala bonna aba NRM naye omusajja ono ye yamwaniriza era ne bwobuuzeeyo n'okubeera kiri ku record omusajja ono ebifaananyi abiina bulungi nnyo ne speaker ng'amwaniza kati mukwano gwange ampuliza emboozi njagala njikubuli ogitegeere nti omusajja ono twawonye muwone naye kankujje wa hajimiti nze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa nkozesa ekyoto kino kiba kitagombolola lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osuulawo akabaani nenkusabira buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amannya naye nga suula mu kyoto kino nenkusembera edduwa nenkuggyako ebizibu n'ebiba bikusumbuye walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa nantegeeza eri abaana Adamu nkozesa nkofu ku kyoto kuno namala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna bwe yalema okufuna okuweebwa hajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano hajimiti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemeddwa okufuna omusajja omulungi amufuna sangeba ku namba 0752871515 kakati mukwano gwange oli ku EKTV omukutu gw'omuntu wa wansi omukutu ogw'enkyukakyuka nakugamba nti amawulire gatandikira wano ago golina okubeera ng'otegeera nga TV tezinza kubeera nga zigakulaga kebe rediyo yo okubeera nga gakubuulira mukwano gwange ampuliza kati wulira ebigambo bino mukwano gwange ampuliza amawulire gamaze okubeera nga gakyeyoleka era nga gano galaga nti abasajja bangi abajja mu parliament naye nga bano basibidde ku nkyukakyuka era nga baagala babeerewo enkyukakyuka mu Uganda balabe nga President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo yakulembera eggwanga Uganda bano batuuka mu parliament basangayo abasajja okuli Medad Yegasse okuli Muwanga Kivumbi okuli n'omusajja ono omukulu waabwe bonna abakulira amanyiddwa nga Mathias Mpuuga kaakati bano batandika okubeera nga bakuuta akadingidi n'okubeera nga banyonyola abasajja bano nti ebyaddala tibiina kubeerawo bano balina kubeera nga beerira nsimbi era balina okubeera nga bakkiririza mu gavumenti eriko kati wulira ebigambo omusajja avuddeyo n'atugamba bwino yennyini bwino n'atugamba nti abasajja bano bangi bajja nga bali siriyasi naye
era abasajja bano babalwanyisa kifuba okulaba nga babakyusa njagala mujjukire Honorable Jimmy Lwanga bano bonna abenjeru municipality bajja basajja bakolera ddala national platform twagenda okulaba nga bakyuka mpola mpola kumba abasajja bano be babateekamu opika njagala mujjukire omusajja Maidwa nga mbwateekama ow'Entebbe naye yajja mulungi kakati n'atandika okubeera nga akyuka mpola ogenda okakana nga atandise okulya ebigambo bye abasajja batwa akagabo njagala mujjukire mwenna nti ono yaviirako ne Ashraf Kasiri okubeera nga yakuba ekintu ekiringa essasi ku mutwe mu bitundu by'Erwenge eyo yajja ali honest nga kkiririza nnyo mu national platform ne president Kyagulanyi Ssentamu Mitembo naye mukwano gwange mpuliriza gye bugenza okubeera nga bukkira ng'omusajja ayingira dda MK kakati kimaze okubeera nga kikakasibwa nti omusajja ono Mathias Mpuuga yazze nga alwana abantu bano ng'abakyusa timing n'endowooza n'okubeera nga bateekamu ebigambo okubeera nga munnange bano basala eddiiro ne babeera nga badda mu bibiina bye batakkiririzaamu n'abantu be bawakiikirira bennyininyini nga bakimanyi nti babalonda ku lwa national platform naye ne basalawo okubeera nga balya mulime ne muluzise kati njagala owulire akatambi kano owulire bwino no nagamba tutambula na bwino oyo yekka mukwano gwange mpuliriza kasatu muvaamu olwo nga ffe munnange tumukuterawo nga naawe omuwulira kati kambabulireko mmwe bannayuganda newe musalawo mulonde ba member of parliament ne mutwalayo ali serious nga byaddala agenze kulwanyisa Museveni abo abasajja bwasanga yabo nga ba Mathias Mpuuga batandika omuteekako omumwa batandika omusojja n'atuuka akaseera naggwamu amaanyi nze mbiraba wano ku media waliwo obeera serious ng'ebyaddala muli serious mugoba Museveni ogirolaba banno be bakukyosojja abeeyita abalwanyisa Museveni ng'ate nabo be bakusojja abeeyita bakomuledi ogenda olaba batandika okulaga nti ekikulu naawe weefulanye siyasi ekikulu naawe weeyogeza nnyo ekikulu naawe olumbalumba buli omu ekikulu naawe biki owunziko onafuye bw'oba wajja mu bintu bino nga tomanyi kati waliwo bamemba mu parliament bangi abagenze mu parliament ng'ekituufu kyakugoba Museveni abasajja abo ne basangayo ba Mathias Mpuuga simanyi baseggona simanyi baani bamuwanga kivumbi simanyi baani buli wobeera serious nga bagamba onali serious ku biki otandika okuba nga aswala tofiitinga mu society tobafiitinga bakuboola bakusojja bakuteekako olukongolo owunzika naawe otandise okukola bye bakola ekyo nkikubuulira era akakabinja konna tulina okukassa ebbali ekyo nkibabuulira konna naye mbabuulira mwenna tekuli ayinza kukomawo mpozi nga siriiwo tujja kubasabula n'embwa yeesigama ennyama tewaliiwo ayinza kudda akabinja kammwe konna okujjako omuntu gwe nnyinza okugamba nti wayi yo kammulekemuuko kuba muyigiddeko bingi nnyo ye Honorable Nambooze senga Honorable Nambooze yabadde ku gurupu yammwe temwalikoze bya kisiru bifaanaganako bityo senga Honorable Nambooze yabaddeko ku gurupu yammwe bye mu planning era bye mubala wallahi oli omukazi mugezi temwalikoze bino bya kisiru bakubuuza sente wazibba nti ate bavuma kabaka ebyo bya kidongodongo senga Honorable Nambooze waali senga muyina emizannyo gye muzanyazannyamuuko egyali tukaluubirizaamuuko kubanga kali akakyala kagezi kalina reasoning kagezi muuko kamanyi we bazanyazanya emizannyo ekyo nkikubuulira naye bino biriwo zino mpuuta mwe muli biwuuta nkubuulira temuyina bye mubala okkiriza otya kali ka bedi bwanika era nalabako Honorable Nambooze oyo ng'alwanaganako n'akakeeyita akagalatiya ka bedi bwanika nga keesibye ku Kyagulanyi mubagende bateese ne Museveni abantu abo basojja buli wobeerayo ng'oli serious kati batadde olukongolo ku lutamaguzi bamutaddeko olukongolo bayiye engeri gye bamukubamu naye abo temubasobola abo temubasobola mpozi nga tetubali mabega mpozi nga ffe bannayuganda ffe abo be bakulembeze baffe essaawa zino be tulinamu essuubi ekyo kyoba otegeera abakyalinamuuko ku nsa nga mwalwanyisa zaake nga mwakuba zaake musajja wattu yagenda mu parliament ng'ali serious n'obwa serious ne mwagala mujjeko n'atuuka ekiseera n'agamba oba mbikola bubi oba ndi musiru nga mumusojjasojja bisajja mmwe tugenda kumekinga sure nti mmwe kagurupu kammwe konna ku ttaka konna tetulina gwe tugenda ttaliza ekyo nkikubuulira kagurupu kammwe konna tugenda kukateeka ku ttaka kakati abo be basajja betubadde twesiga betubadde tukkiririzaamu era nga buli muntu agamba nti twafuna bano twamala kumba abasajja bano nsolima eziwedde emirimu amawulire mangi agazze nga googera ku basajja bano naye oliawo
nga tujja tugabuusa amaaso era abakomuledizi bangi nnyo bajja basonga ne mu basajja bano ne baga nti abasajja si batuufu okusinziira ku bikolwa byabwe droni z'abasajja zizze zibalingiza ng'abasajja balina ebitege abalala nga bankobogo era nga bananaagira mu bye boogera naye nga ffe tulowooza nti abasajja batuufu kumbe bano baali batusiba katambaala mukwano gwange mpuliriza nga beekolera byabwe era nga beeyisizaawo byabwe okubeera nga munnange bano bakkusa mbuto zaabwe eke master mabega w'omuzinda alonze mbaddewo mukama katonda akumpera ebirungi ebikira obukulu bw'eggongolo tukwatagane mu waka addako ayasane out for now tukwatagane bye bye